era akaseera bwe kanaatuuka ak'okukuba emizira tumaze okunyendeza mungu emizira gijja kukubwa basebo ne bannyabo. Assalamu alaikum. Mugerwa kanzire wali banaye ndi musanyufu nnyo we batandikira nandibanyumiriza bingi byajja bitya naye gwekkiriza nti amaka ago abaamu bakadde bange ate obuvunaanyizibwa buli omu abukoze okutuuka ku nkomerero. Maama Carol Allah musonyiwe ebyamusobako yakola omulimu munene. Haji Kigozi n'essaawa ya leero akyakola. Ekigambo ekimu kyenyinza okwogera nti abantu be bamunaanika ng'eggombolola, mwebale kunjagala, mwebale kunzikiririzaamu, kubanga nabibagamba bugambi nti ndi mwana nzaalwa ya wano ate nva wano mu ssaza lino eri bamunaanika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebigambo nandibadde na bingi naye nakoma okutegeera jesaawe mu n'ekitundu. Bwe nakola okukola ki kati ngenda nkomawo bukomi nga nawe bw'ozuukuka ku makya. Naye bino sisobola kubyerabira kubanga ne bw'ozuukusa mu tulo. Kwe kubanga nsooka okukakasa abantu ndi mwana nzaalwa ya Luweero. Ndi munnaluweero Nakabala. Mbeebaza bannaluweero mwenna we muli. Bannange mmwe abafudde kino kyendi. Ate nammwe bwe mubeera eyo munsiimangako okukkiriza okwetikka omusaalaba gwammwe. Neewaayo ne ŋŋamba nti kagwake kagwokye, kagwake keetonye, nze nja kufa ne bannaluweero kubanga nze mmanyi bye bali, nze mmanyi kye baagala, nze mmanyi kimu. Abalala bali ku byabwe. Ekigambo kye twagamba President Museveni ku lunaku olwo ti bannaluweero be basalawo, era kye kireeta ekigambo kino ti obukulembeze buno obuvunaanyizibwa obumpeereddwa si bwange n'akamu, bwammwe bannaluweero. Ekisinze okunkuba enkyukwe si Luganda luto, ekisinze okunsanyusa ti buli munnaluweero waali eddoboozi lino yalisanyukidde. Kati mwendoza mujja kusala bbiribbiri nga imaamu bwagambye ezasava, naye abantu omwenge bagumaze mu ki? Kubanga buli gwokubira obwedda bw'amala okukakasanga agamba nti bakole ki? Kitegeeza nti ekintu kyabwe bakyagala, kuba nze sinafulumya yadde Simoni, naye abantu bakoze ki? Bafulumizza dda ng'essanyu libakola ki? Nga libatta. Bannange bannaluweero nsaba twebaze President Museveni, twebaze President Museveni okukkiriza ebigambo bye namugamba nti bannaluweero balina ekibabulamu. Era mukadde wange agambye nti nno ye takyamubanja, omulala n'agamba oluguudo obyo biwedde. Ate mwannyina nze Seviri agenze n'agamba nti baatuweeredde ddala ekisava, naye weegenderezanga nnyo kubanga abaakutta abasava twalabye gye bakoze ki, gye bamalidde. Naye abantu bangi mu Luweero
babadde balaba Cissy nga omusaasaanya. Bino nze nabisoma ssebo mbadde sisaasaanya, mbadde ekolera ku bajeti, n'olwekyo bampadde minisitule gye nsobola. Simanyi nze teyambuuza, simanyi ani gwe yabuuza kubanga mpulira bawaayo empapula, nze siwangayo CV yange ow'omukulu w'eggwanga. Naye ekyo kye yantumye ajje ku mutwe na ssaawa, mbakakasiza ddala nga bwe mulabye nti mbadde etambula emyaka 7, naye ate buli mwaka nendeetayo akadduka akapya. Kitegeeza nga sikola ki? Nga sikwalira. Kitegeeza ebyembalirira mbikola ki? Bimanyi. Buli omu waali azine gunteze gumuke. Njagala okulaba ng'embalirira eyo egasa Luweero district. Njagala okulaba ng'ebituli ebyo tubizibikira, tukaabye ekimala. Tukoze ki? Tukaabye ekimala. Bannaluweero, Cissy Mulondo, tumwebalizeeko Katonda. Omanyi ebigambo ebimu bw'oba okirowooza mu Luzungu bw'okiza mu Luganda amakulu gasaabuuka. Naye twebaze Katonda kubanga yaleeta Cissy Mulondo mu Luweero district, kati ekifuuse ensonga. Kubanga ng'omukulu bw'avudde waggulu bw'agambye tewali district yafunye baminisita 2 ng'ate bava mu constituency emu. Naye olw'okuba tuli ba mugaso gye muli, kyabadde tekyebeereka nga ne wamagamaga tasobola. Naye n'agamba omu mujje bamunaanika, omulala mujje Luweero. Abe bamunaanika Cissy Mulondo wa Luweero, kati agenze okumereza mu ggwanga lyonna erya Uganda. Bannange, era bagambye tetukuba mu ngalo naye tukole ekyo kye tulina okukola. Tukole tutya? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kubanga okubeera nga Cissy Mulondo ye namba 2 mu finance ow'eggwanga lyonna Uganda. Obwesiga obwo bwe batutaddemu si bwange, naye njagala tutambulire wamu. Chairman Luweero si wano agambye Cissy tumutakula empola, tetumuzaaza emize, nze kakamaleyo bwete. Njagala tukole ebinaagasa Bannayuganda, ebinaagasa Bannaluweero. Ssebo Chairman, olwaleero nkugambye nti naakatandika okudda envulo okwogera. Naye nange era kinnumyemu okulaba ng'emmotoka njirese ku luguudo. Newankubadde nga bulooka ku Idi eyayita, twaweerezayo bulooka wano. Waliwo omutabani wange wano yayimirira n'azireza sezaatuuka. Kati ekyo nze sijja kitunulako olwaleero. Katugyewo olukonko olwo tulabe ng'emmotoka zaffe zijja tutuuke ku masjidi, abazze okusaala banyumirwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuvuza Idi Mubaraka. Sheikh Muyanda, eyo feezi etambudde bulungi, tuyenze tweyanzeege. Mukkirize twanyirize masekati gaffe, Minister of State for Finance, Planning and Economic Development agenda okukola emirimu gyonna mu kkowa eryo. Honorable Dr. Cissy Mulondo, maama weebale nnyo okutwagala, weebalire ddala. Seville Hakimu lyerinnya lyange. Mukkirize nsiime Katonda eyatuwa omukyalo ono, omumbejja ono Nakalema Bassebo ne bannyabo, omukyala mulungi ddala. Era twagala okusiima taata wange Mulondo ne maama abaavaamu omukyala omulungi bw'ati,
abadde mu bantu ebbanga lyonna n'aweereza abantu n'alemerako. Abaana mwenna mutuule mukkalire muwulirize ebigambo ebikwatagana ku mukyalo ono. Akaseera kano saagala ava mu kifo kyekkalira otebenkere. Abaana mbaagala nga mukkalidde mutebenkedde bulungi muwulirize ebigambo eby'amagezi ku ludda luno. Omukyalo ono ne yeesimbawo mujjukira mu kisanja kiri akamyufu n'atayitamu n'alemerako n'addamu ne yeesimbawo. Owulira Pulezidenti n'agamba nti muwala wange oli mwana wa mulwanyi bassebo ne bannyabo. Mukkirize ate nsiime ow'oluganda Kateregga emirimu egy'amaanyi yakolera eggwanga lino ng'omulwanyi ng'omusirikale ow'amaanyi na byonna, ate ne famire ey'abalwanyi yavaamu omukyalo ono bassebo ne bannyabo. Eno teyabadde ensobi Oweekitiibwa Pulezidenti bye yalonze mwana muwala ono mwannyinaze okumuyambako bassebo ne bannyabo mu nsonga za finance. Omukyalo ono si ye mukyalo omunaku ennyo. Mukyala Ssemulondo alina ssente, kambawo amawulire ag'essanyu. Mukyala Ssemulondo ssente azirina, atugabidde ssente, atuwereredde abaana, atuzimbidde essomero, atuwadde amasowa, atuwadde emisaalo, azimbye emizikiti. Alina n'omuzikiti mulaba gwe yazimba omukyalo ono bassebo ne bannyabo. Kale nno ekintu kino bassebo ne bannyabo, Oweekitiibwa Pulezidenti yagenze okumuwandako eddusu. Wallahi yamunga mwana muwala ono asaanidde ku ludda olwo. Ffenna abasiraamu tulwawo nnyo okukuba engalo, naye tukubire Allah engalo ez'omwanguka olw'ekitiibwa kino bassebo ne bannyabo kye twatuuseeko ffe ng'abantu be bamunaanika abampuliriza. Bassebo ne bannyabo, mukkirize nsiima abantu bano. Njagala okwebaza mukwano gwange Abdul Waga abeera wane Kalamojja nga Pulezidenti n'atamala kukusaba ate mafuta. Beba abantu betwetaaga okuweereza ebitundu byaffe bassebo ne bannyabo. Mukkirize nsiime Sheikh Muyanda muwagidde maamu ono. Temubalizeeko ab'omuzikiti gwa wano, temubalizeeko sise mumuwagidde, temumuvangako oba wanuutu azze oba ani azze. Omukyalo ono tumubaddeko. Abasiraamu bange aba wano, Allah bw'anaaba ayisizza mu maama ebyo tusabye bitono nnyo ku buwagizi bw'omuntu wadde. Nga maliriza, twafunye ate ekirabo ekirala. Honorable Dr. John Chrysostom Muyingo ate bazzemu ne bamutwongera bassebo ne bannyabo nga Minister of State for Education and Sports. Haya addemu ate atambuze emirimu egyo bassebo ne bannyabo. Dr. Muyingo atubaddemu, aweeredde abaana baffe. Dr. Muyingo ayambye emizikiti gyaffe. Maama nga bw'oyambye wano, Dr. Muyingo yajja wano n'atuzimbira, n'atuwa ssente ez'akatimba n'ebintu bingi nnyo. Dr. Muyingo byatukoledde ng'abasiraamu, newankubadde ng'olumu eriyo bannaffe abasiraamu ababeera ab'enkwe ne bamukuba tteke, naye abasiraamu ba wano Dr. Muyingo mwamwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Pulezidenti wa Uganda aliko, eyalayidde ga 12 kambabulire erinnya lye, ye General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Saabalwanyi Ssemalungu. Abantu b'e Luweero, mmwe abalwana n'omusajja ono kyova olaba nti yabawadde enkizo etagambika bassebo ne bannyabo. N'aboowa baminisita 2. Baminisita bano abatuweereddwa basinzidde mu bbendobendo ery'e Luweero, Nakaseka Nakasongola. Eno gye basinzidde mu Sub Region Otuwa abantu bameka? 2. Abantu bano si bakola kuba munaanika yekka, wabula bajja kgenda mu ggwanga bafuuse ba ggwanga, naye ng'enkizo ey'amaanyi bakusinziiranga mu bbendobendo era Luweero Sub Region. Yatugambye Pulezidenti Museveni luli ng'ayogera nti akooye Paalamenti obudde bwonna eri mu kuteesa wiiki nnamba. Ayagala nnyo abantu abakulembeze abawereddwa emirimu n'abo abalondeddwa okudda mu bantu service delivery, okuluŋŋamya parish government model weeri sente nnyingi ezizze, naye abasiraamu bange ebya gavumenti mwagala kubijjumbira. Nze ekifudo ow'amanyi mu ggwanga buli awali aka gavumenti
awo wenyingira nga bagamba sajja kukatama buli awabeera ebya gavumenti ekabaawo gavumenti nga njiwadde akalulu nteekeddwa nange okugenda okubako nekenzijjayo temusaaga UPE waali omwana agende USE waali Ruteete omwana agende ekagoola waali omwana agende era tujja kugenda mu maaso n'okubalungamya otegeere gavumenti eno onoogifunamu otya bassebo ne bannyabo abantu abe bamunaanika mwamutuzaala maama mwanyinaza okoze bulungi n'otandikira wano we bamunaanika weebale nnyo weebalire ddala gwotubaddemu baneeka mbabuulire mukyala Sise Mulondo naatubeereddewo bw'otamusubira n'ayingirawo n'oteekateeka omukolo ng'osubira omugenyi n'atajja omukyala Numabi n'ayingirawo ate n'atoola investment eyo gy'otutaddemu nga tebamunaanika. Nsaba Allah essente z'otutaddemu azikubisemu emirundi 10 osobole okugenda mu maaso n'okutuwa ebintu basobole bannyabo. Savile Hakimu lyerinnya bwe ntandika okulambulula ebigambo nze ndi ku leveri ey'eggwanga maama gye yatuuseeko mukkirize mpite Oweekitiibwa Sise Mulondo ajja asimba ekiryo kirande mukkirize muwe akangwe yeekuute ku mimwa mwana gwakwata ebifaananyi wavuga emmotoka weebale nnyo njagala mukkirize agenda kujja atuule wano mama kusaba ojje otuule wano ekyamazima idi tumaze okugisaala netujja kuba kyabwenkanya ate kusigala ng'oli awo waliwo abamagamaga ye yaluwa ye yaani ne mubamunaanika mukyalimu akyakibuuza ekyo ddala asirowooza aza Allah jala waada ate atuusize wano maama Luweero maama Sise Mulondo mu bitiibwa ebyenjawulo. Ekyamazima Allah yamanyi bwakola ebintu bye era yamanyi bwakyusa ebintu bye. Zenayogedde ne maama ku nsonga z'okujja wano bazitandise ejjo ssaawa zabadde nga 5 nadde ku ggombolola eyo nga twogera ku nsonga zino naye nga twogera ku maama Luweero owange owa bulijjo ow'ebyobufuzi yavuganyaako omuyambi wa pulezidenti nga bye tuliko ebyo bye tubogera n'okumanya Allah alina obuyinza. Nabadde ku ssimu yange eno nga nawe ntudde nga ntunuulira ebigenda mu maaso akantu akasoose okugwa ku ssimu yange kadde kanyanjulira obubaka bwa maama Luweero kyafuuse minisita nasoose nempaka nange ate era ndi nzekka nenyiga masaza budde kubanga akalaba bakuba kyemmanyi naye yabadde aliddize nengezako okusindika awalala nensindika awalala naye ekyasinze okuŋŋumya nga eyakasindise okusooka yadde Maria Nantumbo owa Bukedde nengamba otatera kufuna mawulire gatali matuufu nekakasa nentandikirawo okujaganya nga ndi nzekka. Bugenze okutuuka essaawa 6 ogw'ekiro nga twogera na minisita bannange. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Bannange tuli basanyufu embeera gye tuyiseemu yonna mugimanyi bannabamunaanika naddala ate mmwe ebibaddewo byonna mubimanyi sagala biddamu naye adda okubanga essaawa natwanukudde ng'atuwadde omumbejja Honorable Minister of State for Finance Mama Sise Mulondo twebaza Katonda. Mama nkuyozaayoza nkwebalizaako Mukama simanyi ngeri ki gye nnyinza kwebaza naye nsaba Allah abeere nga yaba ankusiima ate naffe atuweemu obulungi. Nsaba ofiisi eyo ereme okufaananako ng'ate munnaffe bambi ennaku zino bwe babungeesa. Ofiisi yagifuna mu bitiibwa n'essanyu eringi naye afundikidde ali maziga. Naye nsaba ffe Allah agituteremu obwangu maama gitambuze bulungi. Ekyamazima tuli basanyufu. Waliwo omu era gwe nalabye eyafunye obwa minisita omuwala w'e Masaka bamuyita Namere mumutera omugoberera naye yalemeddwa nadda mu maziga kukaaba bukaabi ate nno ye nga bamukutte n'ebifaananyi naye maama amina. Ekyo nga nkifuddeko njawo kwebaza ennyo His Excellency General Retired Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa Ssemalungu mwamise video erinnya eryo yatera odinzijukiza erya Ssemalungu
obutatulyamu lukwe kuba yakyogera misana tukwereka kalasa wali n'amugamba jangu njagala tugenda onyambeko ku mirimu emirala era njala tugende ffena mu konvoyi yange kale nobwomanyi omuntu yatondebwa nga alinamu okubuusabuusa nga maama batusuuziza omuntu waffe ate batukoze bino naye kwebaza pulezidenti w'eggwanga okubeera nga wajjukidde walonze maama Cissy Mulondo omwana w'omulwanyi abeere nga akuyambako ku minisitule ate n'amuwa minisitule ensava empoomu saba Allah agiseremu obwangu njagala okukwebaza nti ate era bwe wafunye obubaka obwo ekyamazima essaawa eno bali ab'amasatu wali bali tokyalina mu bamunaanika wali bali tutudde mu musana wano ndese ne ambuleera n'ogingobya saba Allah akuwemu obulungi mwawe n'olonda bamunaanika nti mwemba nsookera bamunaanika kigenze mu rekodi ng'ofuuse minisita w'otandikidde okusaba Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu tukwebaza nti maama teweerabira gye tuvudde naawe wala we tuli tutuuseewo ate tukyatambula tusabolemu okutwerabira tubere nga tutambula ffenna ebigambo si bingi nnyo naye ebikyamazima bye bakusiima tukoze lipooti eno nagikuwaddeko dda kopi sigenda kugimenyamenya nnyo kiri awo naye kangiyitemuuko kopi ya maama yatusazi ebadde yakwaniriza nti lubamunaanika masjidi Nuri Adha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lipooti yaffe eno ey'omuzigiti okusookera ddala tukwaniriza nnyo honorable minister maama Luweero Cissy Mulondo twebaza Katonda olw'ekkula ly'obwa minisita bwe twafunye ekyamazima tusigwe wabufunye ffe twabufunye twebaza olwa minisita bwe twafunye twebaza nnyo his excellency Yoweri Kaguta Museveni okulaga mu bangi b'alina n'aba nga akulondamu n'ak'obuvunanyizibwa obwo tukusabira Mukama akuteremu obwangu mu mirimu egyo egy'obwa minisita bakuwadde bannanka masjidi Nuru yeeno wano erimu abasiraamu abasukka 400 gy'olaba eno nga mulimu abaami abakyala omuli n'abaana abato erina obukulembeze maama obukulembeze bwayo butandika ne ba imaamu njagala kusaba gwensoma atole ku salaamu waakiri maama abeere ng'amulaba ebyange ebigambo bitono nnyo kubanga essanyu bwe ninzijula nyinza okubeera ate nga nammeere yaba ow'ekitiibwa kyusaako amaaso okusa oluguudo luno wali ojjukira waawo awo twakolereza oluyirira naliwo muwala wange ono ng'agamba nti kojja nzize tutandike naye nkumiikiriza oba ababadde basala mbadde mukiwulira nammwe buli abuulira ng'ekigambo gwe kwatamu ekigambo kimu kyoba otambulirako ogumiikiriza namwe abali wano basaba tubeere bagumiikiriza ate ekirala baganda bange tukendeeze ku bigambo ebyogerwa buli lwoba ogenda okwogera ekigambo weebuuze nga ku mwanya okuw'omunda oba ku kojja ow'omunda olyoka okibwatule kubanga abiyinza okwekyusa biti ate oba nga gwe eyayogera ebingi ate ng'oli mu mbeera ndala si weewaawo nyabo minisita nkwagaliza era obubaka bwange bwasoose ku ssimu yo babadde bakusabira nja kusigala nze ni musajja mukatuliki esaala zange zigenda nfukamira nja kusigala nga nfukamira nga nkusabira oleme kubeera ng'oli ssentebe bweyayogeddeko kibi nnyo kubanga nze baganda bange bonna badde bakolera wansi mu ligimu ye mu paalimenti wali simanyi bo bagenda kuyisibwa batya oba nabo baana abatwala nti nabo bagabanangako bakadde bange munsabire kikulu nnyo ekirala minisita ono abadde naffe nnyo naate tetupapa nnyo kumukozesa bitaatuukane bakadde bange tumuwemu obudde tumuwemu obudde sibagaana mujja kubiwandiika mujja kola mutya naye tumuwemu obudde asobole okwetereza ofiisi si nyangu ebyensimbi nze mbikoze mu empangaalidde nga mbikodera ku mutindo gwa wansi naye bizibu nnyo
atona agenda kubanga apulanga mulamba abipulaningira. Tumwongere bwongezi ssala. Tumwongere bwongezi ssala buli muntu mu kusoma kwe mu kusaba kwe abenga asabira minisita waffe. Ate twandibadde okubirako ne mu ngalo. Benze bwe mpisa Luweero nayo najja yitira Jacob Sindi eyavudekabo Luweero nayo bamunanika yekka yavudde baminisita aba lwakira tukibira mu ngalo. Tuli banene twebaze Museveni olw'okutujjukira. Nze ansasudde Museveni sijana kyenyiza kumusaba. Siwe waawo yansasudde kubanga banamwogerera namaze okubafuna. Sebo MC w'eggwanga sigenda kubeera mwogezi wa lunaku n'omusana gwatu. Okuli eŋŋamiya, okuli ente, okuli embuzi, okuli endiga, so nga tokwata kaweewo konoobeera ng'okasala, wabula yatulagira ebyo ebisolo ebirundibwa mu maka ate era kategole ezo ezaamenyebwa. Olunaku olwaleero lwa muwendo kubanga luli mu mwezi egyo emyezi Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an n'atugamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran min yawmin khalaqa as-samawati wal ard. Nti emyezi Allah gye yakola okuva lwe yatonda ensi eno n'eggulu giri emyezi 12, naye mu myezi egyo mulimu emyezi ena egy'emizizo. Mu myezi egyo mwe muli omwezi guno ogwa Dhul-Hajj ogusembayo mu mwaka ku mbala etambulira ku mwezi oba gye muyita lunar calendar. Era omwezi guno gwe guliko entikko y'emikolo gya hijja egikolebwa abahujjaaji abagenza okubeera nga batuukiriza empagi ey'okutaano yagenza okubeera ng'etuukirizibwa. Kitegeeza nti omwezi guno yentikko eraga obujjuvu bw'Obusiraamu ng'empagi z'Obusiraamu bwe tuzimanyi nze naawe nti ziri 5 ng'esembayo ye hijja eryo yalina obusobozi okubeera ng'akola hijja. Eri nga tumaze okubeera nga tusiiba sawumu Ramadaan ne Eid eno ey'okubeera ng'omuntu amaliriza okubeera nga akola byakoze mu mwezi guno eri abo abasobodde okubeera nga basiba ennaku zino, eri abo abakoze ebirungi mu nnaku zino, eri ebyo abaasibye olunaku olwajja olwa Arafa nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti omuntu yenna asiba olunaku lwa Arafa ajja kubeera nga musonyiwa omwaka mu maaso n'omwaka emabega. Mu lunaku olwaleero nga twejjukanya sunnatul Khalili Ibrahimu alayhi salatu wassalam wa sunnatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nga twejjukanya ku jjajjaffe Ibrahimu butya bwe yakola, nga twejjukanya ku nabi Ibrahimu ne nabbi alayhi salatu wassalam nga naye bwe yali enkola ye ey'okubeera nti yasala nga n'akubiriza umma ye ebeere ng'esala olw'emigaso emingi egiri mu kubeera ng'omuntu asala. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala atugamba inna Ibrahima kana umma. Mazima Ibrahimu oyo gwe mulaba yali nation namba, yali nsi namba, omuntu omu yali mu ensi namba. Olw'ebyo Ibrahimu bye yayitamu, olw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala kwe yayitamu, kubanga eddiini ezimbiddwa ku muntu kubeera ng'ayawula Allah mu bwomu bwe ng'amwesigamirako mu nsonga yonna watali kubeera ng'amugattako ekintu kyonna. Tunuulira Ibrahimu alayhi salatu wassalam mu mulembe mwe yazaalibwa mwe yakulira omwali obwakabaka obwo, owakabaka eyali yeeyita Allah subhanahu wa ta'ala, eyali yeeyita Katonda olw'amaanyi ge yayina. Naye Ibrahimu alayhi salatu wassalam omusajja ono yagezaako mukolako daawa ng'amulaga nti si ye Katonda wabula waliyo Katonda. Omusajja ono mu kwagala okupuluvinga nti yalina amaanyi ye Allah ye Katonda yagamba Ibrahimu alayhi salatu wassalam ana uhyi wa umitu, nze nzita era nze mpa obulamu. Mulayini eyo yennyini omusajja ono n'ayagala okukakasa nti nze nzita era nze mpa obulamu, n'akwata abantu babiri abo n'abeera nga yattako omuntu omu n'abeera nga amugamba genda falihin. Ayi Allah wange nsaba obeere ng'ompa omwana omulongoofu. Weebuuza ali wano olwaleero mu dduwa zo z'osaba, osaba omwana omulongoofu mu dduwa zo z'osaba, abaana b'obasabira oba gwe okola bukozi olw'okuba olina obusobozi ne kapasite omanyi buli kimu kijja kwekola. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki twogedde takibira ze twogedde wano olunaku olwaleero? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti Allahu akbar, Allahu akbar. Abamu bagamba Katonda munene, tekitegeeza olwa tents Wadi al-Khima, olusenyi olubeera mu tents, kubanga mwenna mwe bagumba nga bazipaakinze tenti bazitimbye awo okusinziira ku mawanga ag'enjawulo. Naye olw'okuba akasana al-hararan shadida, akasana kabeerawo kangi, baasombanga amazzi basobole okubeera nga beevubiriza. Bwe tolaba olwaleero
nabadde ngoberera omukutu ogwa Jazeera naye ne balaganga temperatures zatuuse ebitundu 44 Celsius naye ne zibeera wano osobola okubeera ng'obeerawo lwakuba nti mondani teyejja bagezaako okulaba nga bakuba amazzi waggulu bagezaako okubeera nga bateekawo air conditioning okubeera nga naddala bataasa abalamazi bano n'okubeera nga babeera mu mbeera ennungi naddala embeera ey'omwaka ogwa luno updates babadde nga bakolamu. So kitegeeza ebintu ebyo bibiri olunaku olw'okusomba amazzi nga bagumbye Mina batandise emikolo gya hijja officially oba Ibrahimu alayhi salatu wasalamu bwe yali nga abuusabuusa mu kirooto kino. Olunaku lwa Arafa yaddamu naloota ekirooto luno ekirooto kino naddamu n'ategeera nti ddala Allah subhanahu wa ta'ala gaŋŋamba ge mazima lunaku lwe yategeera nti ekirooto kya mazima. Olunaku olwaleero lwe lunaku lwe yateeka mu nkola lwe yagezaako okuteeka mu nkola ekyokubeera ng'asala omwana we Ismaila alayhi salatu wassalamu. Kyova olaba olunaku olwaleero wano olwaleero tuliyita yawumul Eid lunaku lwa Idi abali mu mikolo gya hijja olunaku olwaleero wali e Makka baluyita yawumu hajjil akbar olunaku olwa Idi olusinga okubeera nga lunene kubanga olunaku olwaleero abalamazi abali e Makka abagenza okukola hijja lwe lunaku lwe bakolerako manasikun kathir ahammul manasik lwe bakolerako emikolo egisinga obungi bagikolera ku lunaku olwaleero. Lunaku olwaleero bwe baba wali eri Emina gyo ne babeera mu lusenyu Arafa lwe babadde nga bayimiriddemu ne bavaawo nga enjuba emaze oggwa ne babeera nga bagenda e Muzdalifa ne basulawo kubanga okusulawo nakyo kimu ekiri ne balondawo obuyinja bwagenda okubeera nga bakubisa ekiwaji. Olunaku olwaleero mulimu okubeera nga bakuba aljamaratul aqaba babeera nga bakuba ekiwaji ekyo ekyenkizo kye bayita jamaratul aqaba. Bwe bamala okubeera nga bakikuba bagenda ne bala nga beetolola tawaful ifada eyo nayo mpaji mu mikolo gya hijja. Bwe bamala okubeera naye erengera emiri wali okuba ekiwaji ne bajja ne beetolola tawaful ifada ne badduka Safa ne Marwa nga basaayirira. Olunaku lwe lumu kuliko okubeera nga basala ensolo zaabwe newankubadde nga physical olw'emirimu emingi oluusi babayambako okuzibasalira. Ate olunaku olwo lwe lumu ne babeera nga basalako enviiri oba okubeera nga bazikendeezaako. Era ku lunaku lwe lumu ne kubeerako tahallul okubeera nga bajjamu engoye ezo z'olaba enanisa okubeera nga balina uniformity gye babeeramu okubeera nga bafaanagana ne babeera nga baddako mu ngoye zaabwe eza bulijjo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atutegeeza. N'olwekyo olunaku olwaleero yawumul hajjil akbar lwe lunaku olwa hijja olusinga okubeera nga lunene kitegeeza lwankizo gye bali lwankizo naffe eno gye tuli. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu wamala okubeera nga yayagala okusala omwana we Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ekisooka bwe yamwanukula n'amuwa omwana yagamba nti fabasharnahu bigulamin halim namusanyusa n'amawulire ne muwa omwana alhalim n'amutenga n'ekitende ekyo kye bayita alhalim. Alhalimu kitegeeza hamlata shidda omuntu asobola okubeera nga asitula oba nga agumiikiriza obuzibu obumuyitamu obuzibu bw'ayitamu kubanga tukimanyi bulungi nze naawe eno ensi tosobola gitambuliramu kaserengeto keereere mulimu emiseetwe mulimu n'ensozi. So Allah yamuwa ekitende ekyo ekitendo kirungi nnyo eri buli muntu ali wano olunaku olwaleero okubeera nga akuwa obugumiikiriza obusobola okugumiikiriza n'okusitula ebizibu ebyenjawulo. So bwe yamuwa ekitende ekyo ne kibeera nga kyamuyambako nnyo Ismaili alayhi salatu wasalaamu n'eri mu kubeera nga yali ayagala musala. Kyova olaba abamanyi batugamba nti omwana wo bw'obeera ng'omutendeka allim waladak beera ng'oyigiriza omwana wo beera ng'otendeka omwana wo mu mbeera gy'asobola okubeera ng'amanyaamu obwennyini bw'ensi. Allim waladaka hakaika duniya beera ng'omuyigiriza omwana wo obwennyini bw'ensi. La tahtamu an takuna nasiran amama nnas tobeera ng'oyigiriza mwana wo oba tobeera ng'otendeka mwana wo kubeera muwanguzi eri mu maaso g'abantu kyokka. Bw'onaamutendeka kubeera muwanguzi eri mu maaso g'abantu kyokka ajja kukola n'emize emikyamu sina kindi na bubbi ng'olw'ensonga ayagala kubeera muwanguzi mu maaso g'abantu. Wabula allim waladaka hakaika duniya beera ng'omuyigiriza obwennannyini bw'ensi kubanga ensi Allah subhanahu wa ta'ala yagitondawo ng'omuntu alina okubeera ng'agiyitamu labudda ahyana olumu ayita mu buzibu olumu n'abeera ng'ayita mu bwangu. Eyo y'ensi. So Ibrahimu alayhi salatu wasalaamu yakisabeera Allah n'akimuwa n'akiwa Ismaili alayhi salatu wasalaamu. Kyova olaba yali ayagala okusala Ismaili alayhi salatu wasalaamu
Allah atugambye nti bwe yali ayagala omumusala ng'amaze okubeera atuuka mu kaseera ako kamweyagazaamu batambula naye falamma balagu maahu saayi bwe yali ng'atandise otambula naye qala ya bunayi inni ara fi lmanami anni azbahuka yayogera ne Ibrahimu yayogera ne mutabani we Ismaili alayhi salatu wassalam n'amugamba owange gwe katabani kange ya bunayi teyagamba ya ibuni wabula yagamba ya bunayi yateekako yaweeyo mu Luwarabu etegeeza nti owange gwe kaana kange amakulu yalina ekisa eri omwana we inni ara fi lmanami anni azbahuka mazima nze nalabye mu kirooto nga nkusala fanzuru maatha tara naye beera ng'otunula mu nsonga eyo gw'ogirabako ki oba ensonga eyo ogiraba otya wano omuntu kikyateekeddwa okubeera ng'ayigawo nze naawe abamanyi batulaga abasikoola b'eddiini eno nga batugamba nti omuntu yenna ateekeddwa okubeera ng'enkolagana ye gy'alina n'abaana we efaanaganako nga eya Ibrahimu era mutabani wono Ismaili alayhi salatu wassalaamu so si kubeera na kibuli kyokka na kubeera na orders tojja kubeera ng'omuluŋŋamya bulungi era tajja kubeera ng'atambula bulungi mu nsi era bamanyi batugamba nti Ibrahimu yali alina obuyinza obusobola okusala omwana we kubanga kino ekiragiro kiva wa Allah subhanahu wa ta'ala naye olw'okuba yali ayagala asomesa ensi buti abazadde balina okukwatamu abaana okukolagamu n'abaana Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu yakubaganya naye ebirowoozo n'amugamba ku nsonga eno olaba ki maatha tara yayagala ayigirize abazadde b'ensi eno nti wateekwa okubeerawo dialogue wakati w'omuzadde n'omwana ne babeera nga boogerezeganya ku nsonga ezanjawulo si buli nsonga kubeera nga erina kubeera ya kibuli era Ismaili alayhi salatu wassalaamu gano ge mawulire ge yaddamu yagamba ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin owange taata wange beera ng'okola ekyo ekikulagiddwa mazima ojja kubeera ng'onsangamu abo abantu abaali abagumiikiriza sooka olabe statement ya Ismaili alayhi salatu wassalaamu era oddemu ojjukire aya gye twasomye nga Ibrahimu agamba rabbi habli min as-salihin ayi Allah beera ng'ompa abaana oba omwana omulongoofu amakulu yali Allah yalokudde edduwa ye kubanga yakkiriza n'abeera mu baana abalongoofu era n'abeera nga yakkiriza ekiragiro kya Allah kubanga yamugamba if'al ma tu'mar beera ng'okola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakulagidde satajiduni insha Allahu min as-sabirin ojja kubeera ng'onsanga mu abo abagumiikiriza so nkubiriza omwoyo gwange n'ebyafenna kyolunaku olwaleero lunaku lwakubeera nga tusala naye mu lunaku luno olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atulagira butero tulina okubeera nga tusalamu yayita mu nabbi we sallallahu alayhi wasallama n'atulaga emigaso gy'okusala gye tosobola kwogera kubeera nga waha nabiyu sallallahu alayhi wasallama bikabishaini aqranaini amlahaini zabahahuma biyadihi lkarima nabbi sallallahu alayhi wasallama yasala endiga bbiri olunaku lumu yasala endiga bbiri olwayidi naye n'asala endiga ezo nga nnungi nnyo ng'ebitendo bye boogeddeawo mu hadithi amakulu naawe kyolina okubeera ng'osala kirina kubeera nga kirungi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun temujja kubeera nga mufuna ebirungi okugjako nga nammwe mweyo bye muwaayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala mukwata ku birungi bye mulina ne mubeera nga muwaayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala wanaatugamba nti falamma aslama watallahu liljabini bwe baamala okukkiriziganya Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu ne mutabani we Ismaili ne bakkiriziganya ng'agenda musala wanaadainahu ayya Ibrahim Allah atugamba namukoola ne mugamba owange gwe Ibrahim qad saddaqta ru'ya mazima ekirooto kyo kituukiriza tosala mutabani wo wafadainahu bidhibhin adhim nembeera nga namutaasa n'ekisalibwa ekyali ekyamaanyi ekyali ekyettendo Allah subhanahu wa ta'ala kiyabeera nga ssa abeere nga Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu asala okuva n'olunaku olwo tekikakasibwa nga naffe tulina okubeera nga tusala olunaku olwaleero tewaliiwo ibaada olunaku lwaleero gy'ogenda kukola ya muwendo esinga muntu kubeera nga asala ekisolo kye esinga muntu kubeera nga agenda kusala ekisolo naye ng'ekisolo ekyo kyasala takisala lwakuba kisalira lubaale takisala lwakuba kisala ng'alina kyakisaddaakira
wabula ng'akisala lillahi subhanahu wa ta'ala, ng'akisala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah naye bw'atugamba lan yanaala Allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum. Allah mu bisolo ebyo tayagala mu musaayi nti kafe kyagenda mukozesa mulya, tayagala nnyama yammwe nyama mwabagenda okugirya, naye Allah subhanahu wa ta'ala yanaalu taqwa minkum, abanoonyaamu kulaba nti ddala mugondedde amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kubeera nga mugatuukiriza, era Allah subhanahu wa ta'ala bw'okikola akulabamu ekirungo ky'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, naddala ng'okikoze kulwa kubeera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Obufunzefunze olunaku olwaleero ng'ogenda kubeera ng'osala ensolo yo oba ng'omaze okubeera ng'ogisala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, fa idha wajabat junubuha, bw'ebeera ng'emaze okusalibwa, bw'ebeera ng'emaze okubeera ng'esalibwa ensolo eyo, fakulu minha wa at'imu minha al-ba'isa al-faqir wa at'imu minhu al-qani'a wal-mu'tar kadhalika sakharnaha lakum. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ensolo eyo bw'obeera omaze okugisala, beera nga gw'ojjako gy'ogenda okulya, fakulu minha, jako ky'ogenda okubeera ng'olya, wa at'imu minhu al-qani'a wal-mu'tar, obeere ng'ojjako ekyo ky'ogenda okubeera ng'ogaba abo abakusinga, obeere ng'ojjako n'ekyo ky'ogenda okubeera ng'ogaba ng'okiwaabo b'osinga, ng'oli waggulu ku byenfuna ku bo. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala yayawula ensolo gy'ogenda okubeera ng'osala, ng'ogenda kubeera ng'ogigabira banno, kubanga Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba tahadu tahabu, muweerengane ebirabo mujja kubeera nga mwagalana wakati wammwe. So yajawulamu emirundi esatu, naddira kimu kyakusatu n'abeera nga gamba okisigaze, naddira kimu kyakusatu n'agamba okiwaabo abali wansi wo mu byenfuna ng'obasinga, n'agamba kimu kyakusatu beera ng'okiwa abagagga abakusinga abali waggulu. Kyova olaba yatugamba nti obeere ng'obawa ekirabo, kubanga ekyo ky'owa omugagga akuli wagguluwo ekyo kiyitibwa kirabo, naye ate ky'owa akuli wansi mu byenfuna eyo tootabalu sadaka, eyitibwa sadaka. So kimu kyakusatu emirundi esatu oddamu n'ofuna kimu, n'obwogata kimu kyakusatu emirundi esatu oddamu n'ofuna kiramba, amakulu ensolo eyo nnamba ogigabanyamu kimu kyakusatu times 3 n'obeera ng'ofuna ensolo nnamba. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yalagira okubeera ng'ogigaba, era Allah subhanahu wa ta'ala bw'onaabeera ng'okoze ekyo ajja kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ebiruubirirwawo ebyokusala, ajja kubeera nga akuwa obulamu obulungi, ajja kubeera nga akukumira ebyenfuna byo, ajja kubeera nga akuwa ekigendererwa mu kusalako kwennyini, era ojja kubeera ng'ofunamu emigaso Allah gy'atubuulira yawmul qiyama. aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum.